bannange nze nsaba Mukama Katonda omwana wange gyali asobola kubanga ateebwa kubanga nze okubale bamukwata Siriya sebaka nebaka ekisimuko kimu nentandika okubuuza omwana wange gyali. Nakeera ku makya nenkubira mukyala wa Evans ne maama waffe nali ngenda mu ddwaliro ne tusinkana ne tuvaayo ne tugenda mu maka ga Evans. We nategeerera ekiseera ekyo nti yali agenze mu kuziika, saamanya ani we yali agenze kuziikirako, but that's the news that I got on that day. Olunaku olwali lugenda okugwako ne mbagamba mumanyi nze nno nina okukeera ku makya ngende nkole ki nkole. Maama n'aŋŋamba nze kansigale wano ne mukyala wange ninde ne Alex akomewo wako tumuyita Ale kaninde Ale akomewo then nja genda enkya ku makya. Kiro we natuuka ewaka ngenda okebera ku ssimu nga siinaako airtime. Nengamba nedda, let me call my brother ajja kutuusa amawulire gano sagala bagambe nti saatute responsibility bakubira nti ituuse buki bulungi kuba budde bwali bwa kiro. Nakubira Evans ku ssaawa 4 n'eddakiika 31 sisobola zeerabira nga takwata. We normally communicate on WhatsApp. We namukubira nga takwata nengamba ndowooza ali mu kuvuga, bw'aba avuga olumu ngamba sisita lindako nja kwogera naawe dda. Ne muweereza message ng'egamba ngambira mami ne Christine nti natuuse bulungi. Nazuukuka ekiro ku saa 9 nenkeera ku ssimu ndaba oba ddala Evans yasomye message yange. Ngenda okukeberako nga tannagisoma. Omutima gwankuba kubanga tateera nnyo ekikola. Ku makya ebiseera ebisinga nkeera ntunuulira nnyo status ye because I always follow the insights that he shares on his status. Kati mba ngenda ku ddwaliro gye nkolera. Nayita wano, normally I use the Northern bypass. Nze nsula Nabbingo. Kati nkozesa nnyo bypass eno. Ngenda olaba nga waliwo amagye mangi. Nengamba kino sikirabangako. Nengenderawo ku Twitter. Ngenda olaba Bobi Wine, Mr. President, ne Jesse nga bapostinze nti naba Electoral Commission nga muganda wange kwali. Nasiriikirira we natuuka ku mulimu nesooka nenzikakkana nengamba kati nzizaako ki ani gwe mba nkubira. Nakubira abantu bangi kuba abamu faces nzimanyi, abamu twali tusinkanyeeko weewaawo nze temumanyi naye ngamba manyi. Kakati nga nkuba amasimu ag'enjawulo, abamu baagakwata abamu tebaagakwata ndowooza olwa tension eyaliwo. So abanziramu baŋŋamba Evans tetunnaba kumanya wawaali. Nensiriikirira nenkubira abafamire abasinga obungi ne badduka ku police stations ez'enjawulo ne tukola okuwaba kwaffe nti omuntu waffe yabuziddwawo. Naye kyasinga okunnuma ennyo nti babawambira mpigi ku luguudo lwange kwensula. I just imagined what could I do to save my brother. I had nothing to do at that time. Naye nengoma nengamba nti no kakana kaseera ke kubayita okulwana n'amatalo kubanga nzijukira Evans we yajja mu kibiina kino yaŋŋamba Fiona ngenda yingira NUP ne mubuuza okakasa naŋŋamba ye ne mugamba muganda wange ndi mabegawo kyonna ekinajja nja kubeerawo. Olunaku olwo lwaggwaako zaali ziwera ssaawa nga 4 ez'ekiro. Bwe nava ku ddwaliro nenkubira mukyala we kubanga akaseera ako nalowoozaamu yes nange ndi mweno state naye omukyala alina okuba nga state gy'alimu embi nnyo n'osinga nze because bino byonna bitawanya mental health ye, alina abaana, omwami takomyewo waka. I just imagine that situation she was in. So kye nakola nakubira mami ne mukyala waffe ne mugamba mami enzija kusula eyo. Ne baŋŋamba togeza nojja ne mbagamba nzija olw'ensonga nti nina okubeerawo okulwa Evans ne famire ye.
ku ssaawa 6 ogw'ekiro nali ntuse wa Rovans ndaba mukyala waffe ali atya kubanga Ssematalo yenna osooka kumanya nti famire ye eri buki eri bulungi. Nagamba mu byonna famire ya Rovans gwe mutima gwe nsooka kudduka eno. Kaakati we navaayo ne twogera ne tujja ne tugamba tulina okutandika the search. Ku ssaawa eno tuyimiridde maaso gammwe nga tusaba yenna bwe kikwatako okulaba nti nno muganda waffe bamuta kubanga Alex si ye muntu asobola yadde okuba ejjinja omuntu. Ekyokubiri, nkimanyi bulungi nti n'amateeka gagamba nti omuntu waba akwatiddwa alina okuteebwa mu ssaawa 24 bwe kiba si kye 48 bwe kiba si kyekyo aba alina otwalibwa mu kooti. Naye it's now a week down the road, we're not seeing my brother, we're not seeing our family members, we're not seeing our family member, we're not seeing our beloved. Lwaki ab'obuyinza bagamba nti bakola okunoonyereza naye lwaki bugenda mu maaso ku bavubuka bato abatalina yadde emmundu abatalina kiwabula okuyimirirawo ku mazima gaabwe. Tusaba ffe nga famire ya Rovans omuntu waffe alabike oba batugamba kale bamukuba bamulete mu famire tulina mu badokita tujjamu ejjanjabira siraba lwaki bamutereka ewantu gye tutamanyi awantu ng'ate ali mu mbeera mbi twetaaga naffe tumulabeko. Kale mwebale nnyo nyabo. Of course omukyala Rovans nga bwe mbagambye ndowooza awulidde bye baatuusa ku bbaawe ekimukosa nnyo so katumuleke addeyo naye tubanja abantu baffe mwebale nnyo ne bwe muddayo. Ono ye maama wa Rovans, ono ye maama wa Rovans, oyo mukyala we n'abalala family members. Maama ayagala kukuba ku mulanga mu ddakiika emu. Bannange nze nsaba Mukama Katonda omwana wange gyali asobola kubanga ateebwa kubanga nze okubale bamukwata Siriya sebaka nebaka ekisimuko kimu nentandika okubuuza omwana wange gyali. Bannange nsaba Mukama Katonda nnyambe, nsaba mwenna abe kikwatako abakyala bamanyi obulimi bw'omwana munyambe omwana wange munoonyereze gyali mumundageko wakiri mumujeyo gyali oba yeetaaga okujjanjabibwa nja kwebaka ku kitanda. Embeera eyo bannange tubeera mu maziga buli kiseera naye amaziga sigalubeerera era katusabe abo ababitutuusaako bwe bibatuukako anti omuganda agamba serukama mayite kale famire ya Bongole njagadde okubalaga ono naye muganda waffe tumunoonya bamuwamba naye era ne famire eyo eri wano bayinza obutogera olw'obudde naye